nga tugoba dayimoni nga tugoba obwavu wamu n'obugumba obuli mu nsi eno Uganda. Tusinzidde wano ku Life Haven Christian Ministries wane wa Musumba Nabbi ow'amaanyi asinga mu nsi muno. Tuli bananga bwe mutulaba abalungi basatu n'omubi omu asemba sayidi eri ebikanga baana nga bwe mumulaba naye nga mubi wa Yesu naye. Kale nno tukowola abafuna abalamu namwe abafedda naye nga mukyatambula mwinaayina mutwegatteko tugende mu maaso n'okusinza kwa leero. Bizonto Yesu yeebazibwe. Tusooka okwebaza atuwadde obulamu n'okutuusa leero. Twebaza Katonda olwa Nabbi waffe Nabbi muwanguzi. Weebale tusumba, weebale tuwonya ndwadde, weebale tuwonya bwavu. Mukama atuwalire. Bamugisa omubaka saako ebirabo tubirete gy'oli. Emu ku ndigazo z'osuubidde wano nga wagiyiwako amafuta n'erinnyo ennyonyi nga kati eri mu ggwanga lya Germany. Ebugisa omubaka omuwala ye Jennifer ono ali Germany. Atugambye tukwebaze okuba omusajja omulungi era ow'amazima atapanga byakagero. Omuwala ono Jennifer okuva mu Germany agamba bamuyamba n'alinnya ku nnyonyi bwewamuwonya obutambo obwali kumusumbuwa bwe yalinanga olw'omuntu olwali kumukozesa nga gujja buli kiro ne kumukozesa bandi naye gwe wagugoba n'atereera bulungi wayogera bwogezi kigambo nti Yesu akuwonye. Yesu n'awulira. Jennifer n'agamba kyolabika toli muntu ng'oli omu ku batume ba Yesu bali 12 oba ye gwe Simoni Peter oba ye gwe Pawulo oba gwe Yuda Taddeewo. Jennifer yayongera yatuwadde ebbaasa tugirete gy'oli era ssebo tugireese gisiime mukulu oba ogitusigamu Mukama agikubalire. Ono ye Jennifer okuva Germany eyo. Omuntu omulala atulisa omubaka ye mukyala Betty Namboze bakireko omulungi. Mukyala Namboze agamba singa siggwe singa n'akalulu teyakawangula bambi yego wamuwa amafuta ag'obuwanguzi n'awangula akalulu era ali bulungi. Akuwadde ekirabo akuvaako magere buye wali ekirabo oba kirabo ki? Ekirabo naffe tetukimanyi jasiti gwe kirinde. Omukyala Namboze era atutumye tukwebaza Nabbi wamuwonya omugongo. Omugongo gwali gumuluma okubula okumutta. Omugongo gwawona ne guwona bulungi jasiti guddukamuuko mu biseera bya bululu. Awo ne gumulumamuuko bwe kakuwa ne guwona. Mukyala Namboze akusabira owangaale agamba nti gwe okufa wakiri mmeeya kanyumu afe. Okubaka kiwanuka budala owamukono North naye akwebazizza olw'omulimu gw'okola. Mulima Mayuni agamba yajja n'omusabira n'omugyako ekikwa kati yatereera era ali bulungi nnyo. Lwakubanga ggwe atugambe tukugambe tikusaana akomawo ajje yeebaze bamukolera kirungi. Atugambe tukugambe omutegekera amafuta agagonza omutima agonze Namboze oyo.
wakwenda kati naye abikoye neredizo ntono naye asaba ku mafuta azale ku baana abalungi nga beesige obanga sekandi twayisibwafe omumwagalwa. maama fiina naye amutumidde nnyo agamba nti akutya oli w'amaanyi nnyo mutayinza kujja wano kalina amayembe ge oyinza okwota gonna naye amutumidde. nabbi muwanguzi oli musajja mulungi twagala kupangisa tukutwale wa bugingo omusomesa embeera entuufu eyaddala omuntu wa katonda yasaana okweyisaamu gwe togoma banno okola byamagero togoola bakazi ate oyagala gavumenti ebikoleddako oyagala kabaka n'obusuulu obuwa tososola mu mawanga n'obaniriza kati emyaka 6 ekkanisa weeri eyatusaba katonda awangaza ekkanisa eno. kale nno omuyaga bwe gujjanga nga bw'amaanyi gavuze mu kifo ky'okusuula ekkanisa eno wakiri kusuula Seminite Beach wakiri kusuula Festino City nekuleka ekkanisa yaffe bannaffe mubeere bulungi okugaba abakuume. Tulina New Rizondo ku Facebook, tulina Facebook page bagiyita New Rizondo ku Facebook, ate ne ku YouTube tulinako YouTube channel gye bayita New Rizondo. Tubandize banyamuli basebo mugaba wangi toli muvumu tubebaza mwenna okubeera ate olina akazindaalo ka nabbi kubanga kegagenda ekana akalinga esuuti ye kabaina tuufugana ayinako kala ya Besigye bonna nabbi ayogereko kale tunaye kutandika naye noja kalagiraba kala yazi ekyo si kikulu tomanya osanga ate yo kala gyanze esinga okuwa sente nyingi kuliko enaale mukano kadisu nedda sebo obukisobeeko kaliko enaale bulakwegenda egenda okumbuka kulikoegaate mu bisansa kiri kitya nabbi ayogereko kati naye nga si wali waggulu tumaye twawemu akadansi naye yina agenda kuzinako abakyala byemuli mukulikanoko dawuni banaye nabo yemidde mu masiki mwebale mu distance mugikumbe bami tugenderaawo mulimu abawuulu nga bakyala nga bami abakyala abawuulu muwanika emikono muwanika abalenzi babalabe nze bwenasembayo okujja wano nabbi yagamba nti katonda yatonda emizimu egiri mingi naddala egy'omugaso ekikola emirimu gyemweta simuwagamba kuwayiriza kati oyagala emizimu gibawazi waliyo ekizibu ekitayayagajamba ekiragamba nti katonda ky'omusaba kyakuwa simuwagamba nkuwayiriza ebyali eriko nekyogamba waliwo nemerako ngamba ndikuwaddeyo akakadde mu mpeke enseera sebo tusonyiwe okwaniriza mu kyaki y'omunda tusaba oyogereko katini ku lwaffe lwewayanyiriza ku siteegi tugenda ogere maaso n'emyuziki nga wooli tusanise okulaba ku siteegi ya Bizoto mutereevu naawe obeera Bizoto gende kama yebazibwe kusanyusa okubalaba baganda baffe bambidde nebagamba nti mwenna muli bizondo bya Yesu ku lunaku nga luno natuweza emyaka 6. Such a day when you're making 6 years.
tubadde tulina okudaganyiza wamu ne baganda We baffe were supposed to bajjajja rejoice, to have babizonto it together with the Bisoto. essaawa zino And right now, nze maze basabira omukisa ensi bamanye n'okusinga wano they say for the world to know that you work here. era essaawa zino akaseera kaabwe It is their time now mu nnyumba ya mukama in the house of the Lord. bazontowale Let them go Zonto. maama ika yagala ezonto nogenda mukulu agange oba bizonto biza okuzontowaddamu nange kanzontokemu katono bwafu agange kale tugende maaso nkuleko wanje ogenda kulya ddansi ate otuula ki obadde otudde olwaleero tuli mu kujaguza olina kubeera ng'oyimidde si bwe kirina kale yesu kristo yakola ebyamagero naye abakyala naye yabatwala nga kyali kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno ensi ekolebwa bakyala abakyala be bakola ensi eyimiriddewo ku bakyala abakyala kana akayimba kamwenga musituke bakyala musituke abakyala babawombenga byammwe abasajja ababayisa obubi balimba omukyala maama wange ye maama wo bonna ffe bamu twazaalibwa buzaalibwa abakyala mwenna abali wano babawe eddembe lyammwe tujje tugende I'm
Wabibi wanashinda, wabibi ndio wetu, wabibi wanashinda, wabibi ndio wetu. Abasajja tebaba wabirebe kimala, babatulugunya samu kukusanya, abazala mabana ne babaleka, bebasinga omwanda bubedyogerako. Wabibi wanashinda, wabibi ndio wetu, wabibi wanashinda, wabibi ndio wetu. Bebe bya matala limunesi yona, wetolola sinazinga zonna, kulya kumukukyalo okuye Katonda, mubawe eddembe lyabwe. Wabibi wanashinda, wabibi ndio wetu, 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 wabibi wanashinda. Anisele kutakana ngayo, ngayo wewa, yakaya ngayo, awali kanisa ya mtimani. Ayo ya ugana kulia sabe sikale, kijiwa cha ugana chukiro kuhonesi, kalaka wape ayo mero kuangala, misele yo maso imeleka vya kipi. Ayo ya ugana kulia sabe sikale, kijiwa cha ugana chukiro kuhonesi, kalaka wape ayo mero kuangala, misele yo maso imeleka vya kipi. Ayibene, demo sata waima, yende sama kibete idala kwanga, yendi na mgu wakemero kasima, na kudela bali na iwa kujizama, kubenda nenda ina mukana jola wako, pita kani nukuwaga kitulina, kakita umaina uchiva jitegeza, inowa kama kao meno kusanyiza. Ailo ya mukana kulia sabe sikale, kijiwa cha mukana chokero kukunesi, kakaka wape ayo mero kuangala, misele yo maso imeleka vya kipi. Ailo ya mukana kulia sabe sikale, kijiwa cha mukana chokero kukunesi, kakaka wape ayo mero kuangala, misele yo maso imeleka vya kipi. Ayi mukajumbeze musajja wayuse n'obisimatolo okutuyabimba era kikumiro likufuna bangonge kulesinga era n'okugezana kufuna mayiro waliwo okusitaana munda mu Buganda waliwo okubanagana era bajjajjaffe babangi bafajjo nga baagala Buganda esigale ng'ebyasajjo n'olwekyo mulireke kubalirika amawanga mangi onasi abasajja yagakuuma kulina kusiiba. Ailo ya Buganda kulina sabe sikale, kijiwa cha Buganda chokero kukunesi, kalaka wape ayo mero kuangala, misele yo maso imeleka vya kipi. Ailo ya Buganda kulina sabe sikale, kijiwa cha Buganda chokero kukunesi,
yepewa Nyebizondo, ku YouTube channel ya Nyebizondo, na ku Facebook Kinako page New Bizondo. Mwebale nyeme balidala na bitu yanze sewo. Kama yebazibwe tubebaziza nnyo babali nyume balidala tusonyi okukeera naye bwe bityo kuba yatonye sebo mugenyi omukulu abo bazze okusanyusa bali Bazonto mugamye bafuna ntya olabo yakusinga obubi kantuke ku tukola emikolo gyonna egy'enjawulo ng'ogyeko okufiirwa kubanga ffe tuli basanyusa tolina ngeri gyozakaaba ku mulambo ate n'otyekyemuka kubanga tuli basanyusa so okwanjula embaga byonna tusobola okubikola tuli ku 0752789 ne bwe oyise ku WhatsApp n'otufuna noti 75238789 mwebale basebo webale nnyo
nja kubanoonya. Tuyanze so tuyanze. Omugala banyama n'abasaba tubasiibulako nga baleete balekyobeolekala jagesi. Mukama abakuume. Mukama yeebazibwe. Abantu galudde abantu baliko emmere mujagiteeka mu kutiya mugende tugiyiire waka. Kale abakoze emmere mmere bwejja eganda. Halo.